kitalo ddala nkuleetedde amawulire ga mirundi ebiri naye katusooke n'amawulire ag'ennaku ag'abantu abawulirako ddala okubeera nti baweze 5 okufiira Mukabenjje akagudde ku luguudo lw'e Masaka okudda wano eno mu kibuga ekikulu eky'e Kampala ku nnaku enkulu nga zino eno. Kigambibwa mbu emmotoka eya takisi ebadde edduka sipiidi naye ng'abantu 5 oluvannyuma lw'akabenje kano eno bo bafiiridde mu Bulaga. Akabenje kano eno kagudde sayidi zaawe Nabusanke sayidi z'Ekayabwe awo Empigi ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka. Akabenje kano kagwiriddewo era ng'abantu 5 bo bakakasiddwa okubeera nga bafiiriddewo mu motoka ebadde ekika kya drone taxi ezo ez'ekika kya drone namba UBM ezisigadde tezirabise na bulungi oluvannyuma lw'akabenje okugoyaagoya namba plate ne zibeera nga tezikyategeerekekako ddala naye nga kitalo ddala eri bonna mikwano gy'abo ab'eŋŋanda abafiiriddwa abantu baabwe ku makya g'olunaku olwaleero. Kyokka ate nga n'amawulire amalala agatali ga ssanyu bumukeeredde Kayz akwasaganya ku Sanyuka TV ku puroguramu ey'Anikaati ne puroguramu ezimu nga bwe zigenda ku TV ezo nga bwe muzimanyi bulungi oluvannyuma lwa mukozi munne mukimanyi nnyo mu Next Media ena NBS ena Sanyuka TV Salaamu Next Radio Nile Post bikutu mingi nnyo gyegattira mu Next Media. So Kayz kiguddeko oluvannyuma ate lwa Sheila Gashumba okumuggulako Olutalo. Kayz kyeyakoze tetunaba kubeera nga tukitegeera exactly naye nga ye Sheila Gashumba ng'omuntu si musanyufu ne Kayz era avuddeyo n'amulangira n'amugamba gwe Kayz wakula olaba kigenyaagenya life mwattu simanya omuzannyo we butyo simanya that's life mwattu n'ebisigadde ng'ebyo ffe nga tuli eno twerabira Disney channel nga twerabira Nickelodeon n'ezisigadde ng'ezo. So Kayz amaalo amutegeezeza Sheila Gashumba n'agamba Kayz amaalo go kyangu nnyo omuntu omujja mu kyalo naye kizibu nnyo okumujjamu ekyalo. So Kayz mbufuna level yo Sheila Gashumba tetumanyi kyekimunyiiziza okutuuka muno yakamukolera posti enkambwe ziwerera ddala 2 naye kyonna kyekiri fawano ku SMX Media Olutalo tululimu wakati tugenda beera nga tulubatuusa kyonna okola subscribing on notification bell ewe nkuleetera update za stories ziddako obeere nga gwe asooka okubeera nga ozifunako still wano okutegeeze ku SMX Media nti gwe nawe na business gyewandyagadde okubeera nga tukulangira tukubireko ku enamba y'essimu tofaayo oba services oba company gyoyagala okulanga oba product gyoyagala okubeera nga oyisaawo ffe tujja sobola bulungi okubeera nga tukulangira business yo. MSSMX I sign out.